Okuva 2017 musiga nsimbi Hamis Kiggundu yatandika ku mulimu gw'okuzimba ekisaawe ky'e Nakivubo. Okuva olwo omulimu gubadde gutambula era we butuukidde leero ng'okuzimba kuwedde. Mu kukitongoza, Hamis Kiggundu yeebazizza Pulezidenti okumukkiririzaamu okukulaakulanya ekisaawe kino. Tinze omu ku bannayuganda avuddeyo n'akolesa embeera gavumenti eno gyetteereddewo okukola omulimu nga guno. Nze gavumenti tempaako ssente wadde n'ekikulu. Gavumenti gye nagisaba yali political blessing ne opportunity okukulaakulanya ekisaawe. Ssente zeetadde wano zonna zange ng'omuntu. Ne nengisaba liizi ya 49 years ng'omukulu w'agambye n'agimpa era n'esobola okuteekawo omulimu nga guno. Kubira bannayuganda bannange bonna omulanga tutandike okwekkiririzaamu tusobola kuba buvunaanyizibwa bwaffe okukulaakulanya eggwanga lyaffe Uganda. Museveni asiimye Hamis Kiggundu olw'omulimu gw'okuzimba ekisaawe kino. Congratulate and thank Hamis Kiggundu for the good work he has done here. I told the people involved, I said, you support this man. If he doesn't perform, we shall throw him out. If he performs, he will recover his money, because what we want is not a government stadium. Over a government, over a Keresia, it's not important. What we want is a stadium. Agambye nti gavumenti erina enteekateeka ez'okuzimba ebisaawe ekika kino mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. And maybe a Kibwa in Lira. So we shall be having 3 or 4 international standards stadiums. But we have also got a plan to build other zono later. We have got those plans. Peter Ggwanga, minisita omubeezi ow'ebyemizannyo, ategeezezza nti ekisaawe kino kyakutandikirawo okukola. The games of football will begin immediately after this commissioning. Number 2, Your Excellency, is basketball. Behind us there is a basketball court. That also will begin immediately. Number 3, on your direct face, Your Excellency, on that other goalpost, we have a netball court there. The game of netball will be played here. Your Excellency, boxing. You visited a boxing ring inside here. Era ategeezezza nga Nakivubo bwe kiri ekimu ku bisaawe ebigenda okubeeramu empaka za AFCON wa 2027 weewaawo nga wazze wabaawo amawulire nti walina okubaawo ebikyukamu. I want to thank you and say we are on course to achieve AFCON 2027, and I want to thank you for commissioning these facilities as one of those which are going to host AFCON 2027.